abaana n'abazzukulu mwenna PAL FM in an age of advanced technology. Kikumusa mukatonyeze mwenda ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ku kkula ery'omuntu wa bulijjo kansookerewo omukulu ono ayambadde kacungwa obulungi ennyo agende maaso n'okulabika nti atuwa ku salaamu tutegeere kale sebo ngenda kusaba obuuze wa barakatu. Sokoddemu salaamu eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Ogamba otya sebo? Alhamdulillah. Oliyo otya? Ndi bulungi. Mungu akyakuumye. Akyakuumye. Abaganda bagamba nti zikyankubira endulu. Amina. Esebo. Amanya nze Lukungu Nuuh. Kati wetuba ag'omulimu. Nze Omukugu Lukungu Nuuh sebo. Omukugu Lukungu Nuuh. Esebo. Omukugu Lukungu Nuuh asinzidde wera lwakyali wano. Omukugu Lukungu Nuuh ali ku 107.9 PAL FM ekwali omuntu wa bulijjo akaseera kano kennyini. Era nga nzize kubategeeza nti maze okwegatta mu butongole ku tiimu eya PAL FM naddala tiimu eyitibwa Gulf Team. The Gulf Team eya PAL FM. PAL FM omwaka 2022. Gulf Team 2022 eyakkula ery'omuntu wa bulijjo. Bwe twogera ku Gulf Team mpuliriza twogera ku programu ez'okunoonyereza programu nga Inside Story, MAAMA AFRICA, programu ALIPOOTA NAMUTAAYIKA, NENDALA nyingi nyezi jjoba oli okujja zibagenda okuba nti bafuna butereevu okuva mu tiimu eno eyongedde okuba nti egaziwa eya PAL FM era nga tugenda kuba tutambula ffenna insha Allah paka Mungu wanakkiriza tunakoma naye nga ndi wano okubategeeza mwenna abadde bangoberera abaludde nga mungoberera yonna gye tuvudde emyaka giringa 8-9 emabega bakimanyi era abawuliza PAL FM bakimanyi yonna gye tubadde kakati tuli wano tewali kulanga kulala tuli wano akalimi ka leediyo we kaggwerayo ekyo kye kisinga okuba ekikulu PAL FM 107 akatonyeze 9 tegeeza munno naye ategeeze ku munne nti kakati tuli team PAL FM 107 katonyeze 9 byonna byobadde osuwa ogenda kuba bifuna tugenda kuba tuongereza ku already team byebadde ekuwa naffe tulina bitugenda okuba nti ate tuongera mukwegamba nti irungo kwegamba nti team esayiniza abasambi abapya okulabika nti tuleetawo enjawulo era nga bwogambye ebyaddala bajja kukola ki bajja kutuulira Lukungu Nuuh nsanyuse nnyo okwegatta ku tiimu eno eya PAL FM. PAL FM badde njigoberera emyaka kati 10 kumpi gyemazeewo okuviira ku Gulf Team yasookera ddala. Nammwe egyo mubeera muba mugoberera PAL. Of course tosobola gaana naye okuviira ku Gulf Team yasookerawo ddala wano ngimanyi paka eno gye tusanzeewo byonna mbadde mbimanyi era njigoberera bulungi nnyo era mbakakasa nti kyetugenda okwongerako kigenda kujja PAL FM ku mutendero ogumu kwebadde okugezza oba oliawo ku mulala insha Allahu ta'ala. Kale abatuuliriza mwenna mu kibuga Kampala tulina minywanyi gyaffe abali ku Gaza Road abali ku Akamwesi Ivan ne tiimu yo mwenna abatuuliriza okusinzira ekawempe waliwo bakomandaazi baffe abadde batugoberera ennyo betutuula wali ku Akamwesi abatuuliriza okusinga mu katale ekibuye minywanyi abali wali mu katale Nakawa akatale ak'Ebusega mwenna mbategeeza nti akalimi ka leediyo ekaggwerayo kati wetuli tambuza akalimi gwawulira kakumye omanyi oli mu PAL FM tewali leediyo eddakaawo okujjako oba ku 107.9 PAL FM ekkula ery'omuntu wa bulijjo. Kino kyategeeza abaana n'abazzukulu mwenna PAL FM in an age of advanced technology. Kikumusa mukatonyeze 9 ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Ekkula ery'omuntu wa bulijjo wa 107.9 PAL FM. Omukugu Lukungu Nuuh amaze okulabika nti yeetaba ku tiimu ennene eya PAL FM gye tuyita The Gulf Team. Ogenda kakasa waaka gamba mukwano gwali eyo gamba maama mukubire oba ali mu kyalo omugambe PAL esabuukuludde
Omukugu Lukungu waliwo tiimu yaffe abatulirize nnyo abatugoberera okusinziira ekkata waliwo tiimu Omukugu era ekkata Beki agikulembera batulira bulungi nnyo waliwo tiimu eri Saudi mwannyinaze agikulembera gyali ne Aisha bonna bali Saudi eyo nkakasa nti bagenda kutandika okuba nti batugoberera munywanyi wange Abibu yali Dubai bwe yakulembera tiimu ye Dubai okulabika nti batugoberera era nga tukakasa nti byonna byobadde osuwa obaka ngambe nti nebyobadde tofuna luli ogenda kubifuna oba nkiddemu ekyo byobadde tofuna luli oba luli yeddiwo nebyobadde tofuna luli luli kati ogenda kukola ki ogenda kubifuna soko yanjula omulala mulowooza tulina oyo yekka 17.9 Pale FM ekwali omuntu wa bulijjo manda mapya maanyi mapya golf team mpya waka mupya buli kimu kipya ngenze w'omulala mulowooza tulina omu twongeddeko w'okubiri sebo nkwaniriza ndi musanyufu nnyo ngenda kusaba omuzindalo ogusemberere vibe eveeyo bulungi nga neegasse ku ttiimu empanguzi weesiimye Pale FM 17.9 bannayuganda njagala okuba nga mbabuuzaako yonna gye muli bawuliriza Pale FM nga musinziira wano mu Uganda ate nammwe abali mawanga ag'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala okubeera nti mugoberera 17.9 Pale FM amannya n'eddoboozi nze muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald ndi musajja munnamawulire mbadde mu mulimu guno emyaka egiwera kuva mwaka gwa 2005 mpeereza eggwanga nga munnamawulire ku mikutu egy'enjawulo egitali gimu nayagala nnyo okuba nga nsimba essira ku mawulire ag'okunoonyereza investigative era kwenziza entambulira ebiseera byange ebisinga kwenziza entambulira amawulire aga investigative n'agalimu research ageetaaga okunoonyereza yonna gye mpitidde wenziza entambulira njagala okuba nga ntegeeza bannayuganda yonna gye muli mu butongole mu kiseera kino nti neegasse ku ttiimu empanguzi eya 17.9 Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo waba ngenda okuba nga mpeerereza emirimu gyange nkomyewo nate ku luleereetu okuddamu nate okukwaza emirimu gye nasomerera because I'm a journalist by profession era gwe mulimu gwe nnina okukolera bannayuganda bwe buweereza bwe nnina okutuusa ku bannayuganda bangi mubadde mumbuuza Mr. Katumba tukusanga wa nga wabula nga wasirika n'ebirala ebiringa ebyo ne mbagamba mukakkane naye nga nnoonya ttiimu empanguzi gye nnyinza okuba nga ntambula nayo research yenna gwe nkoze okunoonyereza kwonna kwe nkoze nzize ngoberera nnyo Pale FM ebbanga eriwera era nga bwe nkugambye nti nze njagala nnyo amawulire ag'okunoonyereza mbadde ngoberera nnyo stories Pale FM ze badde ekola nga nzigoberera era nga n'amawulire nga goberera naye ndaba nga ye famire entuufu gye nsobola okuba nga ntambula nayo okusobola okutuusa obuweereza bwange eri bannayuganda mu ngeri etali mu kyekubiira mu ngeri yennyini nga bwe nasoma n'olwekyo bannayuganda mwenna abadde bambuuza kaakati tugenda kufuna wa tugenda kukola tutya n'ebirala ebiringa ebyo finally mbategeeza mubeere ku 17.9 Pale FM kwe ngenda okuba nga ntambuliza ensonga programu ez'enjawulo nga bwe mujja okuba nga ate mutegeera nga babategeeza bonna mwenna abadde bangobeera ku mikutu gyange ku Facebook, ku YouTube, ku Twitter, ku LinkedIn n'awalala wonna mbagamba bugambe buli lunaku mutege 17.9 Pale FM bwe tugenda okuba nga ate tutambuliza ensonga zonna abali wano mu Kampala bafaani bange mwenna abali e Masaka abali e Jinja abali ewaffe e Kasanda bannakasanda nkimanyi muli mu muggalo mu kiseera kino naye embeera katusabe Mukama Katonda ajja tutaasa naye kaakati oba oyagala okutegeera obulungi ebintu byonna ensonga nga bwe zitambula mu nsi si mu Uganda wokka naye n'ensi yonna okutwaliza awamu amawulire agataliimu kyekubiira amawulire agasunsuddwa obulungi era aganoonyerezeddwako obulungi bannakasanda bagamba mutege 17.9 Pale FM kwe ngenda okuba nga ntambuliza emirimu gyange ngenda okuyita okutuusa eddoboozi lyammwe ate nammwe mubeere nga muwulirwa buli wamu wonna kukkula eri omuntu wa bulijjo osinziira mu bitundu bye Mr. Katumba osinziira mu bitundu bye Kasanda gye banzaala ate omukulu nange siwe ye waffe
banasingo bakuba nti ndi mwakalanira akanene ak'emasaka naye nga ssebo ndi w'ekasanda kikandwa eri mugolodi mu ebola ssebo ekkulu ery'omuntu wa bulijjo twagala okwaniriza Gulf team empya abasobodde okulabika nti batwegattako lindirira awuliriza ekkulu ery'omuntu wa bulijjo bw'obanga obadde ogera n'oseeseetukamu kuno kitwale nti 24/7 ku kkulu ery'omuntu wa bulijjo program Alipoota Namutaayika, program The Inside Story, program Maama Africa, program Choto, program The Pearl Magazine, program The Bigger Story. Zonna ogenda kutandika okuwulira ebinnonogo. Wow. Ogenda kuwulira amaanyi agagatiddwa ku manda agabaddewo. Otegeere nti ekkulu ery'omuntu wa bulijjo ku ntikko 222. Weewaawo nga tukuleka okole mukama waffe weereza bannayuganda tetuyinza buteebaza ssebo mukama waffe eyatulikrutinze eyafubye okulaba nga transfer zikutuka mwami Sozi Haruna omusajja oyo yakoze omulimu gw'amaanyi okulaba nti transfer zikola ki zikutuka manager Haruna Sozi Mohamed ssebo tukwebaza era nga tiimu gy'oleese yo tukakasa nti kabiriiti ebyaddala egenda kuba ekola ki egenda kuba ekola era nga n'abakozi mwena abadde batambuza Pale FM twongera okuba nti tubeebaza mwami Kiweewa Shahidi waliwo Nava waliwo n'omukyala gwe bandaza ali mu Gulf team namwena mwami Sonko Musa ekintu abadde akikwatidde dda bulungi nnyo Uduma Tovu yennyini ono yennyini atukyaza olunaku olwaleero ne tiimu zonna tuli basanyufu okuba nti tubeegattako. Amin. Nzo Omukugu Lukungu Nuuh osobola okungoberera ku Facebook osobola okungoberera ku Twitter ne YouTube yonna gye tuli mbagaliza akaseera akalungi tujja kusisinkana mu budde baffe bwennyini tujja kuba tubategeeza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze njagala kubeebaza nga tiimu ekyamazima bwetunuulira mu bannamawulire betulina olunaku olwaleero ne programs ezenjawulo Pale FM eri waggulu tuli kubanga amawulire gonna agatambulira kunoonyereza that is what we call real information galimu okunoonyereza n'osooka onoonyereza ensonga n'oleeta ekintu nga tokiyise buyisi kungulu Pale FM teyita ku kintu kungulu wabula kutegeereza ddala ensonga yennyini mbadde mbagoberera okumala ebbanga era nga bwe mba njagala nange okufuna information manya omukutu gw'entega Pale FM so n'olwekyo eri omuntu wa bulijjo tugende mu maaso tusigale nga tutambulira awo we shall change the society nga tukozesa omuzindaalo guno that's our ambition kulaba nga tukyusa society nga tukozesa omuzindaalo guno nga tukozesa eddoboozi lyaffe kubanga we are the voice for the voiceless. Buterevu ekkulu ery'omuntu wa bulijjo mukkiriza abakulu mbasiibule tetujja kubaka mula ku lunaku lusookera ddala ng'ate balina bingi ebyokutuwa tetujja kwefuula nti bakomaawo bagazi n'okusinga bw'okirowooza lindira bulindiriza amanda amapya ku kkulu ery'omuntu wa bulijjo mu programu zaffe ez'okunoonyereza ez'enjawulo. abaana n'abazzukulu mwenna Pale FM in an age of advanced technology. Ekkula ly'omuntu wa bulijjo.